abantu bangi bafudde nga baali beetadde ku pressure y'abantu. Abantu bangi batomedde azin nga bolaba nti emmotoka bw'ogivuga speed kills ge mazima. Accident ebaddewo ng'emmotoka zigenda ku speed ya bulijjo, tolina bw'ogigeraganya na accident ebaddewo nga zibadde ku nvuumulo etali ya bulijjo. Impact eba y'amaanyi nnyo awali speed etalina mulamwa. So abantu batomedde mu bulamu ne batomera mu bufumbo kubanga ayagala afumbirwe kubanga bamugamba, ne batomera mu kuwasa kubanga ayagala awase kubanga bamuli ku bampa, ne batomera mu kutambula mu mawanga ne weekanga nti akasente wakakozesa naye nga wakuba miss, walinnya ennyonyi naye nga mu butuufu wali bulungi kuno, naye kubanga walina pressure, outside pressure, external pressure, ne weekanga nga nabwe weetadde ku by'okulinnya ennyonyi okukakana ng'ovudde ku mulamwa. So abantu batomedde mu bizinensi. Omuntu n'atandika bizinensi etali eri ey'oku mutima gwe y'ekirooto kye, n'atandika bizinensi to please men, n'atandika bizinensi asanyusa abantu, abantu bagamba obanga akikubye nno, naye nga tona kyokubye. Amazima amatuufu gali nti kikukubye. Amazima amatuufu gali nti otomedde, kikukubye, sente zo zonna zigenda kuggweeraawo. So mu byonna bye tukola kitugwanidde okwetegereza, tuleme okutomera nga tunoonya okusanyusa abantu oba nga tunoonya abantu okutuyita ab'ekitalo.